tuba tuli awo nezireeta omukulu nezireeta omukulu nga alina kyagamba agamba bw'ati I don't know where you people, how you can live with such people with such poverty and you just there Arsenal what? Your own people are living in poverty and you're meandering around the world watching other people's clubs. Arsenal what? Omanyi ebiseera ebisigaye twagala kwogera ku musajja ono ne kabineti ye era mujja kulaba nti no abantu nga ffe tuvaayo okwogera nga tulaba waliwo ebyonoonese oba ebitatuukiridde. Abantu nga ffe tulina muntu atusasula tulina omutima gw'eggwanga twagala nnyo Abannayuganda. Naye olw'olulimi lw'omuntu akubeera nti dictator, sometimes ayinza okugana atamanya nti ate ayokya, sometimes ayinza okwagala okwogera ebintu atamanya nti no aswala. Video eno etambudde nnyo ku mawanga nefugundia wa ku CNN girabyeko mu Ugandan president simanya akondibiza Abannayuganda okuwagira emipiira Arsenal. Mu statement na statement yakoze agenze n'agamba nti o celebrate hoja Arsenal nga banno obwavu bubatta anayina obuvunaanyizibwa kugaggawaza abantu baba Nancy ani alina obuvunaanyizibwa okubeera nga ateekerateekera eggwanga Omunnayuganda asobola okubeera nga yeerwanako abeere mu nsi entebenkevu nga oba tebumutta. Okoze statement emu gye njagala okubeera nga nsiigako ku essira oba nga nsimbako essira ogambye Abannayuganda bafa obwavu abalala bali mu kucakala. Buzibu ki bw'osanze bana abacakala? Omanyi obuzibu bw'oyinza okwereetera singa abantu tebacakala? Omanyi Premier League ennyamba gy'ekuyambyemu? Ekisumbuwa General Museveni waki yakoze statement eyo ensonga eri embwete esooka obujja bw'alaba omuwendo gw'Abannayuganda oguselebratinga Arsenal nga yewe yali alayira obanga yeeteeka ku bukulembeze tewali yasanyuka awulira bubi. It is actually shame nti omukulembeze w'eggwanga osobola okulaba katambi oba obutambi buli wamu bw'ensi manya buli ggwanga oba mu bitundu by'ensi gy'ogamba mu gy'otwala ng'abantu bajaganya nnyo n'okusinga gwe bali bakulayiza. Munnanga we twatuuka twakimanya nti bakulayiza naye twamanya nti akalulu tekali feya ne mulimu ebitambula nga biri feya bituze tugobedde nga byo principles zaabyo ne structures egye bitambula mutwala nga byo biri musimba pira tebiri mu nguzi kati ng'omupiira guyinza okuba mu enguzi naye sometimes tulaba ebintu nga tebiri mu kwekubira nnyo nga bya bufuzi. Munnanga Abannayuganda basanyuse nga bawagira Arsenal siwagira Arsenal ne mmanyi nti olunaku lwagenda ekkole tewafuna nadde muntu mulema agenda kubeera nga asanyuka ng'olayira. Kikulaga ki? Ensi ogifuze bubi netuuka ekiseera nga yakuvaako naye kubamu akaseera singa abantu abo tebalina kibasiikiriza. Wabaddewo ne plans ezijja sometimes ezijja mu bantu balina okwekalakaasa ng'omuntu ajja kujja yeekalakaasa nti waliwo sigambe wa ddagala mu malwaliro n'obaliyo omupiira gwa Arsenal jagamba sijja genda ku street. Wabirawo okutegeka kw'abantu okwekalakaasa nga bannakazadde b'eggwanga bamaama nga balaga obutali bumativu gye bazaalira nti omuntu kati yetuzaalira ti munnaaye kizibu okuva muleeba kuba munnange ebikozesebwa bibi amalwaliro gali mu mbeera mbi. Naye omukyala waawulira nti Arsenal egenda okusamba agamba sijja genda ku street kwekalakaasa. Omupiira negukuyambye tetukuwa naye kubulya olwo omupiira gukuyambye General Museveni gukuyambidde nno ddala. Omupiira oba Arsenal terina kakwate konna ku nguudo mbi. Omupiira Arsenal tegulina kakwate konna ku nsomesa mbi eri mu ggwanga. Nabadde ndaba akatambi k'Omunnayuganda oba omusajja alaze obutali bumativu ng'agenda ku education system ya Uganda. Akatambi kano kale kagenda kati sooka okawulirize. Sirye mutya abazadde bannange ddala mwenna abazaaliddwa okutandikira ku 1985 paka kati kuba abavubuka abasinga okutandikira ku 85 okutuuka ku 2000 abasinga kati balina abaana. Naye mu butuufu bwe tuteerwanako nga ffe abazadde abaleero ne tubaako kye tukola mu butuufu tetulina abaana be tugenda kubeera nabo era pressure zigenda kututta. Tunuulira embeera abaana baakawummula ewiikeezi 2 baba baakawummula osasudde $1.5 million, osasudde $7,000, osasudde $8,000
just imagine omukozi atandikibwako mu Uganda bana ababulijja abasomesa betula babawe emitwalo 3 n'abali mu bibuga babawe emitwalo 5 ku 8 naye omuzadde asasula emitwalo 8 kakadde omwana omule wiki 3 kati n'obanga osasulwa musaala omwezi guba gwaweddeyo omwezi oba wagufunye omusaala nga mukamawo yakusasudde. Education system kije tulinene efaanana weti okubanga emalawo mu mazi bazadde ate nga providingira no sense abaana abatalina na mugaso gwe basobola tuyamba. Omwana najje waka nga tasobola na tamanyi na ngeri gye batwitinga kitooke, tamanyi na ngeri gye basalira kitooke, tamanyi na ngeri gye balabirira mwanyi, tamanyi na ngeri gye badraftinga mwanyi. Bannaye mukyuse abazadde twekalakase wekiba kyetaagisa butazza abaana mu masomero tubaleke bakyuse system. Kwa system eri mu kututta, eri mu kutuprovidingira ababbi abatalina na kibamanyi ku nsi eri real, eri practical. So mukulu General Museveni mbadde nsaba era nga nkubuulirira tetulina buzibu ffenna bwolaba beekalakasa olw'effuga bbi newuliriza ku bantu ensonga y'omuvubuka ogiwulidde minisita w'ebyenjigiriza singa obulaga akatambyako ne mukyusaamu obulagana tayinza kweyagala ebizibu bingi ebiri mu ggwanga katonneesiba kwase no kansoke nkubuulire nate nekyotamanyi waliwo ebibiina oba organizations aba tugambe companies za sports betting ezikuyambye okubeera nga ziyamba abantu okubajja mu bwavu kati kankubuulire zibawo emirimu ate kampani zino naawe kenyini ozimanyi zisasula emisolo nti omuntu alina kera bukezisiba kapapula Arsenal egenda kuba Manchester ofuna school fees w'abaana. Yes, zino kampani ozimanyi kwa sikete zityo sete temuzi wa license cooperatinga ne wati muzi wa license cooperatinga ninga zijja nakawanyi guno bolondo omupiira bwenegenda goba ogaggawala ukimanyi bulungi nnyo nti no omusajja akeera ku makya n'agenda ku sports betting n'abetinga n'onya sente mmere yakulya waka bebo bosiza obwavu kati gwe ekintu kya Arsenal kyoyogerako tokimanyi nti omululu ogukuliko ne kabineti yo munyunyuta mu zino kampani za sports betting nene bwerabira era y'ensonga kyaba na Uganda lero weebali emipiira oba ebibanda by'abannayuganda bateekawo okulaba emipiira mulimu omuntu akira ku makyanga yategedde omupiira guno gyeguli ng'agenda kera ku makya ateekewo ekibanda ndaga mupiira abannayuganda bajje balaba emipiira naye nga mekize sure nti omunnayuganda oyo tagenze kubba alina ekimubeesabeesa asobola okulaba omupiira neyeebulankanyabulankanyaawo mu period waatalina mulimu nga naye kennyininyini afunye ku ssente bino ebintu mbimanyi omwana ogenda okuba abantu peva gulawo ekibanalaga omupiira n'afuna ku ssente emipiira gyalina okulaga gyeyo gya Arsenal gy'owulira lwaki talaga gya Uganda kuba egye Uganda mulemeddwa giteekamu ssente enguzi efuuse enguzi lero n'owulira nti magoga bbye ssente tumanyi mulindwa bbye ssente mule tulemesezza okwagala ekyaffe katwasala okubeera twagala kiri bunaayira goloze France waliyo liigi yaabwe nga abafalansa basinga kuwagira zeewaabe ze PSG gwe kyogamba abantu b'e London oba ab'Ebungereza basinga kwagala mipiira gy'e France oba gy'e Spain zino ensi ezaakulaakulana zitumbudde ebyemizannyo nti bannansi basinga kwagala kyabwe ffe ensonga kituwankawanga nti wano mwalema okutwagaza ekyaffe leka abantu bateekako maani abantu just obafuze bubi omupiira tegulina kisyamu olina omukisa nti olina ekibuzaabuza ennaku zino abavubuka mukwejja mu bwavu n'omutenyigira bumenyi bw'amateeka ogwo omujozi gwa Arsenal oba Manchester oba Chelsea gw'olaba omwana yamenga sure nti no asuubula endibooto bagisuubudde China n'atunda egyo emijozi okwejja mu bwavu. What's wrong with these politicians here? Ukambuwala Uganda okwagira Arsenal atomanyi Arsenal ebirungi byekuwonya. Waliwo omwana ow'obuwala saawa zino nga namuganda egenda bwekalakase ku kkubo olwokuba tito gye muzaalira wabi tewalina maddagala mu ddwaliro omwana oyo ajja kugenda naye waba muwagizi wa mupiira ajja kufuna ekimubuzaabuza aleme kubeera ku kkubo omwana demonstratinga omwana ow'obulenzi namugambye gyanduge twekalakase tetulina mirimu ajja kujja ku kkubo ne Arsenal lwesamba kola ajja kufuna ekimubuzaabuza gabe kantule ne Champions League nezivira yandibadde aziwagira City Council somanyi URA naye muganya otumbula omupiira ate nga sente muzirina ekiri mu ggwanga kyakubba nsi omuntu gobadde osiiba naye yabbye ensiwa anita mungu gw'omuliko mulimu investigating
naye abantu beewuunya lwaki Anita Among yekka lwaki amumyuka temu investigating lwakuba Munyankole. Juzi nabyo omusajja no yesibye ku esonyi Tayebwa. Yes, omusajja yesibye ku Tayebwa bamira oyani. You have abused public funds. You should have been under house arrest with Anita, but because you are from the chosen tribes, you are out large there. You are a cheat. You forgive me. I serve the living God. I don't serve human being. I serve God. I speak for justice. Let me remind you so that Ugandans can also forgive you. In May 2024, you picked a helicopter hired by Parliament of Uganda. You went to Western Uganda. You called for the military helicopter. They said it is 7 p.m. They cannot fly. That helicopter is late. But to show power, because you are with 3 girls with big nyash, you called for the second helicopter. That helicopter crashed because of bad visibility, and you could not listen to the pilot's advice. You caused Uganda government 3.6 billion shillings because of having a high libido and showing political prowess. This is on record, and the taxpayers are suffering. There are no medicines in Koboko Health Center, no medicine in Kashari Health Center. People are struggling to pay school fees, and you steal public funds with impunity, and then you come and say you have forgiven me, who has not stolen. We serve the living God. Uganda is here. We are watching. You better be friends with Ugandans, because this regime will definitely end. And you are a young man, and we shall look for you. Those houses you have built in a normal government where some of us are presidents will be nationalized and given to the poor people. So I wish you well in these 5 years as a deputy speaker. Stealing has now been made a very risky business. You have stolen yours, you have kept in the pocket. We wish you well. But the God who made this world, the God of justice, the God of our ancestors, will pay you for playing with taxpayers' money. When teachers are earning 600,000, they will pay you in a currency deserve. I wish you well. I don't know whether I've forgiven you, but I wish you well. Omusajja mutuufu Anita Among wachi ku investigating ako nga namumyuka yennyini byabbewo ebiri abasajja bano obeera nabo. Omusajja najjo bagambe muno helicopter ne crashinga government nefiwa obubumbi obusukka busatu obusobola ozimba amalwaliro era oli kwaseno. Bana basajja batufuze mbi olwokuba omusajja Munyankole nene omuleka oli ku mukazi gwoliko. Omanyi omupiira engeri gye guyambemu abavubuka n'abantu e Uganda awo. Lwaki owagira aseguza kyo mu tumwemu n'abaana eyo abasamba emipiira e Uganda ndenge ekirooto kye kyasambira ttiimu nga za Arsenal. These clubs inspire them to work hard mu career zaabwe. This is why no wonder Nzikuru talina na wapama. Nzikuru talina wapama na baka situation yenna kuzoya tukaza tuletende sibanyize ndibali ja golodi. Baki British bali mu mbeera mbi. Ko tuyagala byamizannyo. Mupinga. Omusajja akulembera eggwanga n'okola comment wetu ng'ogamba abannansi balekerawo okulaba emipiira mbu simanyi muno sokuba bannansi baavu. Ani ayabuwaza bannansi? Arsenal jensonga lwaki tuli bubi. You people ate ng'oli mukambo wa busebo. Singa emipiira tegiriyo gwe singa omanyi ensi eyo kyerimu. Emipiira giyambye abaana okujja mu bwavu. Emipiira giyambye abaana okubeera bakireereesi singa bakutambukako dda. Waliyo omukyala ateeka emijoozi egyo wansi afunde ssente anoonye school fees w'abaana. Ne basajja mmwe mulimba.